Omutima gumenyese naye nga kyemmanyi munywanyi nawe gukumenyese. Abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba. Ate abalala bo ne babyetamu abanyigirizibwa ne babulako gye balopa babuwe. Gye wandibadde olopera kibeera kizibu okufunayo bwenkanya. Kugamba nti tosigala wansi ensi bwe kusuula situkawo mangu tutambule. Munsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule. Embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende situka tutambule. Lugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka Bobi situka tutambule. Embeera emalamu amaanyi munekatayo olina okunywa zendika embe kabala ikebirimba bikawis ndikebirimba bikawis zendika embe kabala werabe mbona nyabula ndikebirimba bikawis. Zomuyita ndowooza she's natural. Akameka talina kangi akubye jaketi yeyo ali eka awuliriza. Kiraga yasuze waka teyasuze kwawe yasulide ddala waka. Lipstick taliiko nnyo mungi oli nti ayinza okugattiriza biki ne bagamba nti why wakwatako neera ng'oli mwami nti sigala bwe kityo draw 50-50. So shades zakubye simanyi wa mulwadde w'amaaso oba swaga naye nga bwatyo watanda walabise amaaso alina gali eri gennyini tegenganaga katolu bwama oba beti mpologoma ne weegali malungi. So skin keeko akubye skin pant eya black yeyo aba ayambadde 2-piece kwagulu ne wansi ati kiba kyanjawulo ya mirundi ebiri. So countdown esinga obunene mu ggwanga tukomyewo era beautiful shuti mbabazi shuti buza kuba nayo gano wano mukyala atambule ne gitaaye naye nga nera agikuba bulungi seconds 3 tuveewo. Collabo n'abayimbi nga Chameleon bebe kulu Bobi wine okola nani? Olondeko omu? Sijja kulondako. Lwaki? Bonna b'amaanyi. Kale osooka aliwa? Bonna b'amaanyi. Kale? Bonna b'amaanyi ate mbaagala gubeera mukisa gw'amaanyi. Kale nkweyanziza webale kubanga oyitiddewo. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 7 12 oba ku WhatsApp noti 7 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 03 79 oba ku WhatsApp yaffe note endongo egambe etya endongo nungi etandikirawa era etandika ddi ekyoto kyayo? Endongo ekyoto kyayo kitandika 2019 officially. Yeah, 2019 naye nga endongo ngiruddemu. Ogiruddemu ng'okola ki? Nga nyimba chachi. Okay. So abakuliriza wasooka kuyimba mu chachi nga tonayimba walala wonna? Okay. So amanya matuufu?
Baba zinshwiti Sarah. Tewakyusa nnyo. Wajjako bujja Sarah. Okay. Tutunule musically okutandika endongo recording official batandika di. 2019. COVID yali wa 2020. So watandika before COVID nga COVID batukwatiramu. Before COVID yao. Atandika 2019 rena film yalemerako. Okay. So wova kwalemeraka kyekyadakawo. Bweva kwalemerako nenzaako bitwali. Ne papa misa Semakula. Okay. So kulimba olwokubiri wali osobola ofuna Collabo. Nga kyamaanyi abantu abaleegaana nno oginoonya n'ewanvuwa. So tutunulire Collabo ya misa kyani akikufunira? Waliwo mukwano gwange yagifunira. Bamuyitani? Taata Ayagala muteekanye mukyukyusa. Wakyama? Ayagala beera mukyukyusa. Olwa misa gye baluyita batya? Baluyita bitwali. Ani yakola audio? Brian Beats. Musumba Brian Beats yakola audio. Tutunulire embeera y'okwasaganya audio video lina video. Lina video Aronia yagikola. Njaga tutunulire talent ya nshuti olabikanga n'endongo ogiyina mu kifuba kyo. Oli mukyala musunyi wa ndongo oli muyimbi music ali acoustic nnyo ki? Ndi muyimbi ndi mukubi wange. Guitarist be bayita ba guitarist. Yes. Okay. Njaga tutunulire musically ebbanga liwakamalamu biki ebitambule byogamba nti kati sofa olugendo gye ngenda ndabayo. Yes, ebitambudde weebiri oluyimba alemerako terwali lubi wampaako platform newankubadde nga lwajjira mu COVID mu biseera bya COVID tuba twakaluta ate ne COVID n'atandika naye era lulina we lwatuuka then ne Collabo gye twakola ne papa Misa Semakula nayo erina we yanzija nenteekako so olugendo ndulaba si lwangu naye nditambula mpola. Okay. Oli mukyala oli watunulira muyimbi wa style ki? Kuba alaba guitar oli music wa in fusion alinga mu emikolo alinga mu embaga ogwawa. Wonna. Alimu emikolo alimu buli kimu kyonna. So omuntu wakuwa omukolo mbaga okuyimba. Nnyo era nyimba ku mikolo. Wakafulumya abagole bameka? Bangi. Embaga mekaze wakayimba. Bangi sizibala naye nga bangi oluusi lwakuba nti oluusi oba tobisa ku social media naye nga webali bangi. Bameka buyimbidde abaawukanye olw'ennyimba zo nti zaabanyiiza? Sina banyimbidde baawukanye. Teri baawukanye olina kubira essimu ndi owaayo omukolo gwe wayimbako nze omukyala namuta. Sinaba mufuna oyo bonna gibbe nyimbidde gye bali. Okay, count. Emerako Nisenre, bitwali Nisenre. Kayembe, Sami, the writer, ne Mukago wa Sami. So, kekapya ketugenda tutunulira. Waliyo mama wa Jami Culture, yete twamukolera video. Nejali. Kali, Bannayuganda kasooka tufune akayimba akapya tukomewo n'essimu tulabe kyemwogera ku talent y'omwana ono akayimba ke akapya kayingire countdown wekabaawo producer kiri kitya? Yamukkiriza nno mu advent munafu. Gye balikoseba. Obulamu bugamba ki? Kali. Abeera n'ennyimba nnyingi so osalawo n'ogamba bw'owulira message n'ogamba eno. So we nawulira eno nawulira ng'eri interesting according ku Mukago especially Mukago kigambo kyadda ndowooza abali eyo bakimanyi oba oli awo naye fe abamu twafunako ku stories za Mukago so oba oli awo wagiwulirako naawe oba togiwulirangako so ndayagala nnyo nkomyewo eyo story edda eya Mukago engeri gye battanga omukago so yensonga lwaki nakyuzinga oluyimba olwo. Okay. So, Bannayuganda ke kayimba akapya omukyala kaleese producer still Brand Beats? Brand Beats. Kale ke kayimba akapya kaleese nshuti Bannayuganda ku noti 754908 MTN nayo nagifunye noti 3929853 namba ziri bbiri. Airtel noti 754908 MTN eri noti 3929853 wonna tuwadi chance esimu scope tumuwe 10
tumwe 10 we basalawo nti ajje tetulina kyakola tujja kugezaako tulabe countdown ayi abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 88 kisoboka furniture center kyokuddamu kyo eri furniture